waliwo show dozima yali ya Rakutano biswanga kuyatabukira wano yakawunyemu hosted by Ron Genius. Yes. Ron Genius webale kola show yali egudde y'Olwokutaano. Naye mukama kati. Kati nkubulira mazima tatula mbigamu yali egudde. Ron kuva we yagikwatamu kati ye tani batu batanse n'olwanirako amawulire mweri. Sema oli mubi. Kati mwagala baba wano. Wama Ron job well done webale kukola. Webale kukola. Era omulabi wayo ajja kugamba nti there is a difference. So webale kukola. But so kutwe incident yaliwo. Wagonze okugondaje. Obadde mukalubu ng'ogamba nedda. Otayinza kubanga mwana wange tugende ku DNA. Oba olimbye. Siwagira mukazi awabira musajja gwazadde mwana. But I believe Biswanka atandise okukola omusinje gwe ng'omuyimbi. Bino byonna okubaawo bisobola osuula kaliyaye. Nze ng'omuntu. I'm asking but. Ng'etuusizza okugwawo. Esooka kaliya ya Biswanka badde tennabaawo. Kati nze Biswanka mumanyi. Mumanyi. Program yakatandika. Because of music. Nve muve ku show. Omumanyinga. Kubanga era ne mukutuuka wano. Linda kamusale mu kukiri. Kamusale mu kukiri. Biswanka. Lindako bata maleyo submission ye. Lindako katono kamusale mu kukiri. Nze notuuka wano. Mbade manyi gwe kago ngendo kukola naye. Okay. Naye nenkuma empisa mbere wamu ku show wamu nono mwami. Kate bwabanga atayaga kunzoya nsobola okuyita mu nemma. Bikive kule katumaliriza so kama omumanyi to mumanyi. Takwa kumanya. Okay. Omwami no nze so. Okay Biswanka bali. Nontero mulaba ku gundi ku TikTok. Okay. Nga bali ku kagundi batudde abami nga basatu okitege. Nga bawera submissions zaabwe naye kala te bwabanga nzole. Bamalayo. Biswanka bat kamaleyo bat kaso. Atayina linya nti obasita. Kayinza kunzolya n'ensigala. Soko tuletu malirize show. Tura. Anko nkumanyi. Sinza kuyise. Netonzolea. Sinza kuyise. Obadde omanyi. Uliza submission ye amaleyo submission. Kaliya yange tebangawo. Nkugambye sikumanyidde ku music. Kaliya kiki? Tomanyidde ku Kaliya. Sikumanyidde ku music. Music okubanga gizimbe yimiridde. Yes. Omanyidde ku Biswanka tula maleyo submission ye. Bwabazolea gikaliya yange tebangawo. Soko tulowulirize. Sibera na muntu anzolea. Nze nalwanako neddemu mu studio. Sinza kuyise. Etuwanyisa ebigambo lwakunzolea. Biswanka sinza kuyise. Nze tebanzolea. Sinza kuyise. Kati mbamala tula nkunyoyeza singa kisoboka nawe kuba kulwana ate ono mwami tusala n'olwanagana atofayo notemwenkwata omwami soko tule tumalirize show ate nsinga ku myaka naye ate bwanzolya mukala omanyi Biswanka soko tule kakati bannange okuzoleya omuntu kirumanyi bwekiti. Biswanka alina olimba bayita Rest of My Life. YouTube lwalabibwa abantu miliyoni 2. Alina oluyimba baluyita Ontunulemu ku YouTube lwalabibwa abantu miliyoni 2.3. I think aba ayimbye. Yeje mulungi nnyinyi mwana naine eddoboozi ddungi. Aba ayimbye. Naye omu ku bayimbi abatazze nti nga balina management mukutteko direct. Amusoka yayina nayawukana nayo. Wa. Yayinako management lwakuba sijjukira linnya. Fangoni yali mukozi. Fangoni yajjanga ey'okubiri. Yafawo management. Okay. Webanga yagina munaku ezaakola ki ezasooka. Naye nze ndowooza the problem is about respect. Kati waliwo ebigambo byokozesa ku muntu nga taliiwo. Nebyokozesa nga waali. Nebyokozesa nga akola ki? Nga waali. Nze bandi musiru, nze ne bonzoleya nga wendi. Abayimbi batambulira ku kavimbo. Kati bw'okasoba show business tosobola kukuba muyimbi nga ali awo. Era awo ne badde bati bajja kukuba. Ebyo tusobola byogera tubyogera tuli ku pano nga tuliyo fekka. Osobola muno nti kaliya natandika nga ali awo yakutunuulira butunuuliza. I think it's not right. Waliwo tulina okumanya ddirwe olina okwogera ki, ddirwe olina okukola ki. Ekyokubiri
Uganda ina upcoming ngendo ngeganye and Biswanka is not one of them. Wabanga ine nyimba BNC zemanyi nyo omuntu nanchalenjinga mu ngeri nange gye sobola okulaga nti ate gwe kyolowooza basi wendi n'ondaga nti siri wakabi nganze nyongera kulaga nti ndi wakabi so ndowooza nti nga sirwanye naawe wabula mu bikolwa ebyo byenkola tuyinza okwagala okulabisa Biswanka nga atayina mpisa naye batono nnyo abalina that cool okujja n'omuzala wa mu maaso ge n'akkakkana oba okitegeera not until it happens to you. Naye bino betubeera wano kati nga bwe tuli wano Biswanka asobola omujjerega by the time wavugira nasembe mulabanga avuga katukutuku wavugira akasukuuta ke okuva gyali okutuuka wabakkakkanye naye wabanga ali nange wano tomanyi kisobola kuddako so ndowooza nti ekyo kyetaakutereezaamu tozaala wa muntu ng'akulinaanye kuba naye muntu alya ku kivimba alya abantu abagamba wakabi kati ate omukkakkanyiza mu maaso ge yasirika aleme ku defending ekyo kitegeeza abakkiriza so ndowooza nti awakawe waava obuzibu ndozi kyogenda kubongerayo tukome wano olwaleero tusiika n'olunaku olw'enkya